Joel Ssenyonyi ajja kwanika obuziina bwa Anita Among obubbi bwe bonna era nga amawulire ge tulinawo olunaku olwaleero ge g'okuba nti omukulu Hon. Joel Ssenyonyi afulumizza akawunti z'abantu bonna. Omukyala Speaker wa Parliament Anita Among mwayitira okuteeka ssente z'ababbye kubanga ye ku akawunti ye zirabika nga ziba zitoyeko era nga baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'okubategeeza nti Speaker wa Parliament omukyala Anita Among obubbi bwaliko ate bugenze ku ddaala ery'ewaggulu era baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza nti twesabire nnyo kubanga tulina ekizibu eky'omukazi ono eyatujjira eyajja okutumalawo eyajja okutubbira eggwanga paka ye wawulira bw'ayagala. Yatwongera obajjukiza nti tusabe nnyo tulabe nga Mukama atukwatirako ate okutereeza eggwanga lyaffe naye ekikazi kino bannange kibbi. Njagala neegateko ng'ate luupu waffe omulungi Joel Ssenyonyi ali mu kusoma embalirira ensaasaanya omukyalo ono gy'asaasaanyamu ssente y'omuwa omusolo ssente yo gwe munnayuganda nga beegabira biliyoni bu biliyoni n'aziteeka ku akawunti z'abantu bwe bamala nga bagamba muziggyeyo zigende ku mirimu gyange era nga bazimutwala mu kashi ne wali baziteeka ku akawunti ye. Ekikazi kino kibbi. Buwumbi ezaatebwa ku akawunti z'abakozi wano ku Parliament omu Assistant Director wa HR ku akawunti ye bateekako obuwumbi 2 miliyoni 4 2.4 biliyoni n'azijjayo n'azitwalira Speaker. Omulala Principal Protocol Officer mu office ya Speaker 1.1 biliyoni kawumbi. Omulala Chris Obore ono yayogerera Parliament 1.9 biliyoni akawumbi kamu 1 miliyoni 9 zaateekebwa ku akawunti ye nena muzakola mirimu gya Speaker. Mirimu kyejo tekitegerekeka. Ne officer wo omulala yaweebwa ku akawunti ye kwateekebwako obuwumbi 4 miliyoni 5 mwana 4.54 biliyoni nena azijjayo bonna bazijjayo bazitwalira Speaker okukola emirimu kyejo gya community nga bwe bagamba. Mbalirira eriwa era kijja kitya nti buno buwumbi buteekebwa ku akawunti z'abakozi wano era n'abakozi wano ku Parliament balina okwegendereza wakati balina okunnyonnyola Bakristo Obore n'abalala obuwumbi buteekebwa butya ku akawunti zaabwe ekyo kimenya amateeka ate ne bazijjayo ne baziwa Speaker titumanyi oba yabawaako oba ki ebyo banaabinyonnyola naye kino kimenya amateeka so kakati n'abakozi wano ku Parliament balina okwegendereza kubanga bajja bakozesa ensobi anti kakati ku akawunti y'enkya bajja teekako ssente zino zijjeeyo zindeetere ne kati eri mu records kiraga nti gwe wafuna zaaki toyinza gamba nti yali mistake nange nazisangayo busanzi nenzijjayo nenzitwala ewa Speaker. Kitegeeza nabo baabirimu bino omupango guno nga balina okwennyonnyolako bano nabo. N'omulala Director mu office ya Lead of Government Business ku akawunti kwateekebwako obuwumbi 4 miliyoni 4 zino zakola mirimu za Office of Government Business office ey'Oweekitiibwa Nabbanja olwo naye alina okunnyonnyola ssente zino zaali zaaki era nga lwaki ziteekebwa ku akawunti ye ng'omuntu. Nsonga endala eno ezaatebwa ku akawunti z'abakozi wano ku Parliament omu Assistant Director wa HR ku akawunti ye bateekako obuwumbi 2 miliyoni 4 2.4 biliyoni n'azijjayo n'azitwalira Speaker. Omulala Principal Protocol Officer mu office ya Speaker 1.1 biliyoni kawumbi. Omulala Chris Obore ono yayogerera Parliament 1.9 biliyoni akawumbi kamu 1 miliyoni 9 zaateekebwa ku akawunti ye nena muzakola mirimu gya Speaker. Mirimu kyejo tekitegerekeka. Ne officer wo omulala yaweebwa ku akawunti ye kwateekebwako obuwumbi 4 miliyoni 5 mwana 4.54 biliyoni nena azijjayo bonna bazijjayo bazitwalira Speaker okukola emirimu kyejo gya community nga bwe bagamba. Mbalirira eriwa era kijja kitya nti buno buwumbi buteekebwa ku akawunti z'abakozi wano era n'abakozi wano ku Parliament
balina okwegendereza wakati balina okunnyonnyola bakristo bole n'abalala obuwumbi n'obuwumbi buteekebwa butya ku akawunti zaabwe ekyo kimenya amateeka ate ne bazijjayo ne baziwa sipiika titumanyi oba yabawaako oba ki ebyo banaabinyonnyola naye kino kimenya amateeka so kakati n'abakozi wano ku paalamenti balina okwegendereza kubanga bajja bakozesa ensobi anti kakati ku akawunti y'enkya bajja teekako sente zino zijjeeyo zindeetere naye kati eri mu records kiraga nti gwe wafuna zaaki toyinza gamba nti yali mistake nange nazisangayo busanzi nenzijjayo nenzitwala ewa sipiika kitegeeza nabo baabirimu bino ompango guno nga balina okwennyonnyolako bano nabo n'omulala director mu office ya lead of government business ku akawunti kwateekebwako obuwumbi 4 mu miliyoni 4 zino zakola mirimu za office of government business office ey'owekitiibwa Nabbanja oyo naye alina okunnyonnyola sente zino zaali zaaki era nga lwaki ziteekebwa ku akawunti ye ng'omuntu nsonga endala eno Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya atakola kimala okusomesa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku buwumbi 30 ne copyright law kyekisinga obulungi eriwa artist ne yetonda era nafunika agamba ti sente bazireete bazikwate bazeetaaga so omukulembeze agezaako obalaga nti omusajja ono bw'abanga ayagala okubawa copyright law ate sente abawazaaki mumulemere ku kisinga ebbeeyi copyright yo kyekyebeeyi okusinga sente zagenda obbawa singa copyright yo tebadde ya mugaso yali gibawadde mu kifo ky'obbawa sente naye olaba yeevuddemu naga agenda abawa obuwumbi 30 kitegeeza kyabagulako kinene nnyo kya bbeeyi nnyo kya mugaso nnyo gye muli omuyaayo oyo n'avaayo n'agamba ssebo mbu yeetonda ku lwaba artist olw'ebigambo omukulembeze byayogera kambabuuze essente we mwazijjaayo mutuusewo ne copyright law nga mwasirika nga temukyagyogerako kumulina kyali asobola okuddayo n'abanja copyright law n'omaze obbawa sente ani ayinza okuddayo n'agibanja tewali n'omu bwe twavayo ne tugaa nti negwe kyali eno settlement gy'okoze ng'efaananira ddala n'eyaabo abaweebwa sente okukkakkanya n'okuyisa amaaso mu mukulembeze waffe abalwawo bitegera ne batugamba mukoze ensobi musajja mulumba waaki biki kati ndozesaawo eno bwe mubanga mulimu amagezi esereme ejazemu n'avanduza mumaze okitegeera nti twali batuufu okwambalira omusajja ono nga bukyali ku nsonga ya Mpuuga yazemu neyiwa Amanda mu mbugo n'ayokya kuli bw'abanga teyajja bulungi kulu n'asiridde yagambye mbu ye omusango gwa Mpuuga gwamulema okusala bwatyo n'abanga yegasse ku banne abamukulembera omuli Joyce Baagala Ntwatwa omuli Medadi Lwega Sseggona omuli Ibrahim Ssemujjunganda omuli Muhammad Nsereko n'abalala nga kugatenze ba Asmani basaalirwa abooluganda ekisinga okunewunyisa ku bantu abo ku bonna tekuli awakanya nti Mpuuga teyazza musango bonna bakola statement emu tebayinza kuyimiriramu abo bagenda kusajja Mpuuga musango tebawakana nti talina musango bamuwaayiriza biki ekyawe kiri kimu tetusobola kusayininga ku lupapula lumulumiza kuzza musango ogwo nga bonna bawa ensonga ez'ekisiru ez'ekibuyabuya ezitasuubirwa tizisobola okuva mu bantu betuyita abayivu abamu nabalooya nange ataasoma sisobola kufulumya statement nga bano bajega gye bafulumya abayi tuli ku nsonga za ggwanga ddamba
eririmu tribes ezisoba 50 mwenga muleka omuntu ayonese gwanga olwa tribe emu muli basiru mbuza bubuza basajja mmwe muli basiru mulaba dokuloza ku gwanga eddamba Uganda muloza ku tribe emu olw'omuntu omu ku tribe emu Semujunganda yagamba bwati Puga nasoma naye obi wange tuludde naye mu byobufuzi nga tuli mu struggle fenna naye n'olwekyo sobola musalira musango oyo nadde ebbali Sereko najalaga nze Sereko Muhammad ndi musajja muganda sobola kukwata kiso okutema nsingo ya Mpuuga Nsamba muganda munnange oyo naye nadda wali ebbali Joyce ntwatwa baagala naye najja n'agamba oyo yali mukwano gange kuva ddala sinayigira byabufuzi n'olwekyo ebyobufuzi tebisobola kumusalira musango ku lwa byabufuzi oyo mukwano gwange sobola kumuvaamu oyo naye nadda wali ebbali wulira abagwagwa statement zebakola avunanibwa ensonga za ggwanga ddamba mu nsonga gye mwambu muganda munnammwe please omuganda bw'anabba ne mutamusalira musango omukala wamuja akole ki omuganda bw'anabba ne mutamusalira musango omulanga akole ki Uganda mwagala gifuula mbu y'Abaganda mulina amagezi basajja mmwe ensonga z'eggwanga eddamba erisoba mu mawanga 50 oyagala ziramulya ku ggwanga limu Guto chimanyi botula mu parliament awo oba tuddewo ku lwa ggwanga ddamba ffe tukulonda mu constituency yaffe nenga soyingira parliament oba ofuuse mukiise wa ggwanga Uganda kubanga ebigendo gasa ekalamoja osayiningako ebigendo ebikosa abateeso osayiningako bwoba oyagala oyamba ab'ekasese ng'otudde mu parliament nga gyebigendo oyita osayiningako kitegeeza nti oba ofuuse mubaka wa Uganda yonna kati lwaki ensonga z'eggwanga eddamba ly'okiikirira ozifunza n'oziteeka ku ggwanga limu nti muganda munnange mwagala tugamba nti abasayininze ku kipapula ekyo si Baganda Hidaman yabudde n'agamba musawo gwa Mpuuga gwannema okusala olw'ensonga muganda munnange ate mukatuliki munnange please katusiriwalirako Lutamaguzi Semakula si ya Paulo si muganda si mukatuliki lwaki yasayininga namboze beti bakireke si mukatuliki si muganda lwaki yasayininga si gokaga imbo ezo empisa ze batutendeka ze tulina okukolako babatendeka kubeera bannanfuusi nabali bankwe Oyagala nti Zaake Francis Butebi musimu Uganda simu Katoliki abaffe mwe Baganda mwekka bwe tunula mbweti mwe basegona basemuju basimanyi bani ba Joyce baga mwe Baganda ekyo nno kiyinza n'okugenda ofuulikaga kumwe abaganya osayinga tekuli Muganda n'omu nga mukikola vumaganya Buganda kubanga basiba watuvume enkyana eggulo nti Abaganda bali bankwe mwavudde ni mukiraga openali ndi mwekiwa ekibalisiza mu nsi yammwe olukwe okuganda okusayinika ku kiwandiiko ekivunaana ababba ssente z'eggwanga kubanga muli Baganda ng'eyabbye kitegeeza muba mwongera kakasa nti Abaganda bali bankwe muli bali bankwe kyemugezaako kakasa buli ajjayo alumiza kimu ndi Muganda lwaki abavunaanibwa bali bana Boboganyo sayininga ku lwa Mpuuga omu muganda munno sayininga ku lwa basatu kala abatali Baganda sayininga ku lwa basatu abatali ba obibo ngana kino kiba kya busiru okugamba nti muganda munno bwabba tojja mukwatako kike mwagala okulaga ensi mwagala tulaga nti olaba abafuga Uganda bali mbuyinza si Baganda nga Abaganda bakola ensobi mu gavumenti etakulemberwa Baganda ne mulaga nti tebagambwako
mwagala tulaga nti singa bukerencha omuganda n'abanga yafuga kiriza nti abaganda bagenda kukola buli kyabusiru kyonna kye baagala nga tebagambwako kye mwagala okulaga olaba muganda obagambako ng'abalina obuyinza si baganda naye abaganda ne bakola ensobi ne mugamba temusobola kubavunaana kubanga muli baganda bannammwe mulinga abalaga nti singa bukerencha Kyagulanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akwata obuyinza bw'eggwanga olw'okuba muganda titeri muganda n'omu agenda baleta ku mmeeza mmwe mumuvunaane nga zizza omusango kye mwagala okulaga ako nno kabonero akalaga nti temuli qualified kubeera bakulembeze mu gavumenti yaffe bw'omumanga muganya olumiriza abaganda nti bazza omusango mu gavumenti tali y'abaganda bw'akunakira ekyanga akulembera muganda nga mmwe balamuzi mulina omuganda gwe munasalira omusango abaganda bagenda kulya buli kyabuli muliga balaga nti abaganda bajja kulya buli kintu kyonna kye beetaaga kuweerere bajja kubba ebintu by'abantu nga teri abagambako bajja kutemula abantu nga teri abagambako kubanga munnaye bajja kuleeta Ssemujju Nganda nga ye mutemu nga Mpuuga ye looya oba nga Mpuuga ye mulamuzi agambe nti Ssemujju Nganda musalira nti omusango nga nze wennabba mu palamenti yagunsalira temutusiriwalirako Sebo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu abatunule n'eriiso George tebali qualified kubeera bakulembeze mu gavumenti ey'abantu abategeera kubanga n'abasajja tebategeera n'omulundi n'ogumu nsonga za ggwanga muziza mu tribe nolaba bakatikkiro nga naye ebyo byalimu nolaba simanyi bawapookino nga naye ebyo balimu kati balinde emasango ogenda balabu ababbi bakonda abawedde emirimu musobola kusalira muntu omusango kuba muganda kati abatali baganda abaguzizza bo bakole ki temutusirwalako basajja mmwe